alias Chemical Ali, Lumbuye Fred alias Chemical Ali, Esaawa Yona, olunaku lwonna okuva kati tusoobera okumuteeka mu kooti Fred Lumbuye, era nga Lumbuye Fred njabategeezaako tukitegeddeko amawulire agasse wano ku tebo, era munnamateeka eyinza obutabeera public court, eyinza obutabeera public court ey'abantu nti ya lukale. Amawulire ago munnamateeka amaze okugatutegeeza nti bategeka okulaba nga bamuteeka mu kooti gye bagenda okukkirizaamu abantu batono babeere nga batuula mu kooti. Fred Kajjubi Lumbuye gy'abategeeza mikwano gyange nti bino byonna byagala okukolebwa bali mu kukuta, bakirabye nti public court eyinza okubeeramu abantu bangi nnyo. Kaakati bateekateeka bakukuta okulaba nga Fred Kajjubi Lumbuye alias Chemical Ali mukwano gwa mwedi teacher, bateekateeka omukukusa omutwala mu kooti nga tegenda kubeera public court. Bateekateeka okumukukusa Fred Kajjubi Lumbuye mu nnaku ezitali zawala nnyo mbu, era bannamateeka kino bagenda kirwanyisa kubanga Fred Kajjubi Lumbuye public figure ate amanyikiddwa ensi, alwaniridde eddembe ly'abantu ate ng'alina abagoberezi bangi, ng'essaawa sino agwa mu luse luyite olw'abaserebu. Mbategeeza nti Fred Kajjubi Lumbuye alias Chemical Ali awekowacheri detention center, ekowacheri detention center wali tulwana bwezizingirire ne tiimu okulaba nti avaawo. Nga bwe najja ne mbasomera amateeka wano, kowacheri detention center eyamenya dda amateeka kubanga omuntu mu nnaku 15 alina okubeera nga amaze okusimbibwa mu kooti. Abakowacheri detention center ab'ebyamateeka mu ggwanga erya Butuluuki bo bennyini, ono kamusoke mu disciplining, bo bennyini balina okulaba nti bagendera ku nkola ey'amateeka. Nabasomera amateeka agaaliwo. Fred Kajjubi Lumbuye essaawa zino yali badde yasimbibwa dda mu mateeka, era kye tubagamba tusabe nnyo kubanga ebigambo bye tubagamba bya mateeka era bitambulira ddala. Fred Kajjubi Lumbuye kati emyezi gigenda mu 6, kyova olaba munnayuganda mpulirisa era ndaba gy'okutegeeza nti ettiimu eri mu Butuluuki ne bannamateeka babikula empapula okola buli kyonna ekisoboka okulaba nti Fred Kajjubi Lumbuye alias Chemical Ali afuna obuweerero. Naye twagala bategeeza nti n'ekijambiya Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakuba akalulu Yoweri Kaguta Museveni akola ekisoboka kyonna okulemesa n'ebikyagaanye. Tubagamba yonna gye muli, bo bapanga okumuleeta mu kooti, bapanga okukola buli kimu kooti y'enkukutu, n'ekyo kyonna tulina okikuba tutegeeze gavumenti ey'ettake nti Fred Kajjubi Lumbuye talinga bano ba Nabbanja, talinga bannankabirwa, oli musajja w'amaanyi, musajja muzito. Fred Lumbuye yakola erinnya, is an international figure, era bapanga ekya 6 months jabategeeza najja n'ekibagamba ekya 6 months emyezi 6 nti Lumbuye Fred ng'ali mu kkomera nakyo kikyayinza okusoboka.
era tulina kulwana nnyo nnyo okulaba nga n'ekyo kiggweerawo ddala, kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Jovita, ekyo kye kisinga obukulu, okulaba nga tulwana bwesingirire naye nga tubagamba bannamateeka tebatudde. Mikwano kyange, bannamateeka tebatudde okulaba nga bakola buli ekisoboka okulaba nga bayamba mukwano gwaffe Fred Kajjubi Lumbuye alias Chemical Ali. Emyezi kati kigenda mu 3 nga mukwano gwaffe taliiwo, twajja ne tubagamba nti kijambiya ayinza okuwaayo ssente, muganda waffe n'amalayo emyezi 6. Naye mu kino kyonna kye kiri, tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo kubanja Teacher Fred Kajjubi Lumbuye. Amawulire amalala genfunye era nga gannaku